ekitongole ekya UPDF tekirina kwekuusa ku kibiina kyonna eky'ebyobufuzi. Naye ababaka ba NRM bonna n'abakungu ababadde ekyankwanzi ennali bonna babadde bambadde uniform ya UPDF nga n'ekigambo kwekiri UPDF. Twakayise etteeka mu Parliament erikugira omuntu yenna okozesa ebyambalo bya UPDF n'engato, naye bano bonna basangiddwa nga bambadde. Twagala gavumenti bonna ebakwate ebavunaane mu court martial kubanga etteeka kiryogera. Tetusobola kubeera n'abakulembeze b'abantu ate nga bayisa olugaayu mu mateeka. Woba abaana ba NUP bali mu makomera mbu babakwata n'ebyambalo ebyefaananyirizaako nebya UPDF nobo berets abaana ne babasiba ate kati bo bano ababadde bambadde zo zennyini eza UPDF. Agamba nti bakwatibwe bo kennyini batula mu Parliament ne bayisa etteeka eryo litandikire ku bo. Tusuubire nti kinaakolwa. Ate ono avuddeyo n'agamba nti ayagala abuze Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Abannayuganda bamukola ki? Mwami Museveni, nina ekibuuzo kye nsaba okukubuuza. Bannayuganda kikyamu ki kye baakukola okutuuka okutunyiigira bw'otyo, okutuuka okutulaga obukyayi obwenkanidde awo? Bannange musharinga vidiyo eno buli ku Munnayuganda. Bw'abaayo amanyi kye twakola Mwami Museveni ajja atugambe omusajja oyo okubakyawa mwamukola kino. Wallahi ntuulaawo n'enfumitiriza nenoonya ekikyamu Bannayuganda kye baakola Mwami Museveni nga sikiraba. Okujjako Mwami Museveni Bannayuganda okukwagala n'okulaga omutima omulungi n'okusembeza bwoti bw'osazeewo okusasula Bannayuganda. Bajjajjaffe abaakukweka abaakufiiririra ojje mbukulembeze nga bakuyinamu essuubi bwoti bw'osasudde abazzukulu. Buli kimu okyonoonye, emisolo ogyongezza, amataka bagatubyeko, ne bajjajjaffe we beebasse we bandibeeredde bawulira emirembe ebijja bya jjajjaffe mutandise obbisenda. Bannayuganda kati abazzukulu tufuuse momboze mu ggwanga lyaffe Uganda. Ennyumba zaffe muli mu kuzimenyaamenya we tulwana tusooluba. Bannayuganda we mutaasituke, ebigenda mu maaso byonna mu Uganda bitugwana. Bwe mutaasitukiremu ne mugamba ekimala kimala, tugenda kulya ettaka, tuve mu kulya ettaka, tulye kazambi, tubuleko we tusooluba, batugobe ne mu Uganda. Ate oba tuli awo tuli batiitiizi buli kaseera bambi 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 bambi, mulaba gyatutuusizza. Omusajja yaasula eri mu mansioni, abaana be bali bulungi, ffe tuli eno n'akayumba keweewoze ssente ozimbe, n'akapoloti keweewoze ssente ogule, okolerera obuvubuka abo abaana bo at least balifuna ebasooluba. Omusajja ali mu busendawo nga talina gwe yeebuzizzaako. Mwami Museveni buli muntu waakula, bino ebigambo mbikugamba, asemberera omugugu w'entaana. Buli muntu weyongera mu maaso emyaka ne gikula asemberera omugo gw'entaana. Tewali bw'otyo, wali wakiwago nnyo ng'oboggula naye kati otandise n'okutambuza omuggo, kitegeeza osemberedde omugo gw'entaana. Mu kaseera kano ebikolobero bye mukoze Bannayuganda wandibadde oli eri n'abazzukulu bo ng'osiba mu makyaki, mizikiti, makanisa ng'oli mu kwetonda olw'ebyo ebibi by'okoze. Osanga Bannayuganda baalikoze ki? Baali kusonyiye. Bw'oti bw'ogenda okutunula mu maaso ga Mukama Katonda akubuuze ddala Bannayuganda b'okoze ebikolobero bwe bityo baakukola ki? Oli mu nnyonnyola ki? Mwami Museveni omusaayi oguyise mu Uganda olw'okubeerawo okwo gumala. Tewali Munnayuganda agenda kweteekawo kufa naawe. Tugenda kukuleka okola by'okola, amaanyi amemanyi olina mangi nnyo, naye olunaku lwo lwakiyama lugenda kutuuka ssebo. Buli muntu alina olunaku lwe, ojja kubeera ansaliba eri Mukama Katonda mu maaso ge. So kati Bannayuganda bakoze buli kimu, ennyumba ozimenye, amalwaliro mafu, abaana b'abandi tebasoma, gwe ababo basomera Bulaaya, buli kintu kya bbeeyi, tolina kirungi nakyo kyokoledde Uganda. Era njagala okimanye ebigambo bino bye nkugamba, ogenda kubeera remembered as a bad dictator. Waliwo omufuzi abeera remembered as a good dictator, but gwe n'akagudu tekaliiko. Bino ebigambo tubyogera tukimanyi olunaku tugenda kukeera ku makya, mubeeko mutukole bye mutukola, but
twasigaza ki twafuuse mombozo la mutaase kumenya mayumba neera sijja kunenya nnyo nja kunenya bannayuganda kitugwa bigenda maaso ye muto kato omulongo wa Alex Waiswa Mufumbiro avuddeyo ne yeebaza Bannayuganda nti mwebale kubabeererawo mwebale kulaga Alex Waiswa Mufumbiro omukwano ng'afiiriddwa mukyala we ategeezezza nti ye gyali bambi mumenyefu nnyo naye ate ali kumite naddala family ya National Unity Platform ne Bannayuganda bonna abanyola wamu naffe ne twebaza obubaka obw'okusaasira essaala zammwe obugabirizi obw'ensimbi na byonna bimwasobola okukola okubanga tuwerekera mukyala waffe mu kitiibwa bassebo ne banyabo Bannayuganda tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala muganda wange Alex Waiswa Mufumbiro abatumira nnyo era abeebaza wadde yali taliiwo n'ekyo n'ekyakolebwa n'omukwano gwe mwamulaga ne mulaga ne mukyala we nga tumuwerekera ye mu mutima gwe agamba nti Bannayuganda mwamuwola ebbanja lyatamanyi na bwayinza gisasula naye ekintu ekisinga obukulu nti ku mulamwa kwali ali simanyi bakyogera mumenefu aye ate nga ali gumite mwebale nnyo mwebalire ddala yongerayo mu mawulire ag'enjawulo era tutunuulira ebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda ono muna NRM Kakongoliro yakoze akatambi ng'awanda muliro era munnange yayogedde ebikankana akomyewo n'agamba nti mu butuufu akatambi mumwogeredde bingi n'agamba nti naye byonna bimwogera bituufu era ye agambye nti bwakwongera okuba ng'annyonnyola pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti ebigenda mu maaso si birungi. Byongera okubabuuzaako Bannayuganda n'abawagizi mwenna okusinza ku vidiyo gye naakoze bangi mbalabye boogedde bingi ate nga byeboogera bituufu nti ffe nga NRM twayogera protect the gains. Nze ndikaddewo NRM atali mu kukyukakyuka kuba navuganyako ne ku bwameya bwa Kira municipality ng'anoonya kadi ya NRM okulwanira omuntu wa wansi kubanga ekiriwo mu ggwanga kati bwe tutakyogereko President Museveni His Excellency tera bagenda okukikubuulira nze ngenda okukikubuulira nga mazima gennyini ate okakase. President Museveni ne kabineti yo mwatuula ku COVID ngazze ne musalawo ne mugamba ne mutugabira akawunga oba ntugabira Bannayuganda akawunga naliko kubamu abatambula bakagaba ne tusalawo ng'olwo tulwanira Munnayuganda kunga nga bakapimira ne mu fuuti. Ekyo nga kivuddeko mu kiseera kino abantu babadde batandise okudda engulu ne bizinesi bwabwe obw'enjawulo olw'enkola ennungi pulezidenti gye waleeta. Enkola yaki bwe twava mu COVID n'oleeta emyoga bwe waleeta emyoga ne gitandika okukola n'ogamba emyoga tegikyabulamu kanyongereko n'oleeta parish model. Parish model bwe wagireeta ebadde etambudde bulungi okusinga n'emyoga kubanga ge mazima nange mbadde ku kakiiko akagigaba ne tutuula ne tugabira abantu ssente abaami n'abakyala ne bakola bizinesi ez'enjawulo amu ne balunda enkoko amu ne balunda embizi amu ne bakola obudaala bwabwe ne babeera nga kantiina ezo basobola okuziteekawo. His Excellency njagala kukubuuza ne kabineti yo abantu bano batawunikira aka n'abakozi ba gavumenti be bennyini abamu be bakkiriza konteyina ezo n'ebifo ebyo okubeera mu kubanga babadde batuggyako emisolo nga tusasula emisolo ku lwa konteyina ezo mitwalo 10 n'okudda waggulu amu tulina 10 abalina 2 abalina meka ng'omusolo gw'ogenda mu gavumenti abamu babadde batuggyeko n'emisolo nga twamaze dda okugisasula buli bantu ng'ovudde ku nze n'abalala bonna badde bamaze okusasula emisolo balina essaawa zino licensi ze baabawa nga bamaze okusasula licensi. Naye mu kiseera kino mwakutta abantu ne mbamenya nga tumusoose kwetegeeza gogamba nti ali mu kkubo yazimba oba yateekawo ekintu ekyo nga tanaba kugabira ekkubo ery'obwereere kubanga okugeza nga bulinda ekkubo abantu bawaayo fuuti zaabwe nga za bwereere nga tebasasuddwa olw'enkulaakulana y'eggundi y'ekitundu.
naye saawa zino omuntu omugamba ali ku kkubo naye nga gwe yakuwa ettaka tusobole okwongerako ku lw'enkulaakulana ya gavumenti gye yaleeta. Naye etteeka lino his excellency bamemba of parliament bwe baalissa ne muli sayininga oba ne ligenda mu nkola mwali sose ne mutunula bye tubaddemu emabega. Covid yakosa abantu, ekyo kyekisooka. Abantu babadde sente za PDM, tubadde sente z'emyoga, abantu gatwagala bave mu bwavu ku lw'enkulaakulana gye waleeta ne bye wasalawo. Naye saawa zino buli kimu mukimenye, buli kimu kifudde, kati musuubira abantu abo bagenda kuzza sente ezo. Musuubira abantu abo bakulaakulana, kubanga ekintu kyo tekinyize ffeffekka, buli omu kimunyize. Kubanga twabawa sente ezo tubagenda kuzizza. Kubanga lwa nsonga abamu abalunda enkoko badde baziwa abatema enkoko ku kkubo, abazipimira ku minzaani, awo n'agenda nabeera ng'akulaakulana. Naye saawa zino batubidde nazo kubanga tebakwagala n'oweebulindo mu kyalo n'owa konteyina eri munda tebaagala akole. Olwo tukulaakulanye eggwanga oba abantu abakwabula bakusuula. Pulezidenti n'alisabye ka vidiyo kano bakatuukako. Ddamu weetegereza etteeka. Ddamu olabe etteeka eryo mulirongoose ne baminisitaazi. Mulabe nti etteeka litereera muleme okumenya abantu nga mwe mwabasaba kati esaawa zino enkulaakulana bwezze mugamba bali kukuba ate nga abantu bali kituufu. Ekirala olwaleero tukyali mu kwogera nti obubbi njagala ba DPC bakuwe ripoota entuufu. Obubbi mu ggwanga buzzeemu butukidde buto, bababbira ddala abantu ennyo ate nga katandika butandisi lwa nsonga nti abantu tebakyalina kye bakola mu bakantidi babadde bakola, adde baweereza emmere, adde abakola ki bonna tebakyalina we balaga. Avuka badde basiika capati betubadde tuwa emirimu tebakyalina we balaga. Kati osuubira kye kinaddako. Naalisabye bamemba of parliament teravuddeyo kulwanira oba NRM wasiwa NRM mwena mwazinzeeko emimwa gyammwe tewali kye mutulwaniriddeko. Musinga nze ndi kaada nkulaze ekituufu siri ku kkubo ndeseyo distance oze kakateyini kambwe bwa konteyina yange erabika bulungi ate ogijjeewo. Olwo osuubira ki? Abantu no bana tuvuma ku mikutu batuufu, tuvuma ku lwammwe mwabafuna. Ffe tubadde tetusabiriza gavumenti, tusabizangako gavumenti kubanga lwa nsonga mbadde nnina obwongo obuyiiya ne gavumenti yateerekawo enkola ng'omuntu osobola okweyiiza n'ogenda mu maaso. Naye mu kiseera kino byonna bisaanyizaawo. Mu kiseera kino abantu n'abagagga be bagula amataka g'abantu mu byalo, abantu tebajja mu kibuga kweyiiya. Nawulidde etteeka erijja erinda okwetegerezebwa nti nawulidde etteeka eryazze nti gwalina 5 ku 10 obeera tolina kuzimba. Kati babadde abali ku poloti 3 ku 5, 25 ku 4, bonna abantu bagenda kuddawo bonna obasenda. Pulezidenti obwo tuwombeka NRM ntujombeka oba ntugishenya. Ntombeka NRM twagishenya. NRM yawawo abantu abakwabula bona tebakwabwire kirungi. NRM twagimaraho. NRM ntwenda tulwanira omuntu wa hansi agenda omu miisho. President Museveni bataka kubiha wetegereza iteeka eri baresire ositamise conference obase kwemereza ebintu byone kugenda omu miisho. Bataka kubiha barimo kubiha ihanga barimo nibaryita benje kumaro NRM burundu gumwe. Bino nabigamba atakugamba nafa nayo kubigamba nafa. Abamemba of parliament mubongire sente zabusha obahire miliyoni 10 bali kyankwanzi itwita muhenzere byitu ekyo kukihuire wakwata nibaza kufuna miliyoni 3 nokushobeza emotoka bafuneza wardrobe bafuneza aki ihanga lyine sente konka abakutambuza mutuweta tutambuza ihanga tubahabure kurungi. NRM base kubaka chama cha mapinduzi ne basa kumara n'emyaka 10 kwebembera koka mwana bikorebi NRM mwajita mwajimaro otakateka nguteka mwarondo kuronda kwa LC wane shaeji NRM ne basa kufuna yono mwanya gumwe no mbyaro byona babakozere kubi. Ninshaba president batambuze ka video kaje kakikaho Natasha bahibona turwani rihanga twase kugenda omisha turyo munaku abantu baryo munaku bahenzere ibintu byabo hatari kwetegereza. Mwetegereza ibintu by'abantu tebyitu biwiriho twaguma twire cyo kuhereza abana school fees tutinde turaziye kandi tusashure mishoro ya government.
tukora mu government tukujuma government ntugikunda tubent kwata no busento bwito bucyo tubutekamo mu government kuronda karuru tukaronze nko mutushashwire ndonzera karuru mutampia de 10 nkazabura hamwe hona hate byo nbyo munshashwire mwe bari kunsasura batsebo mwe bari kutusasura bana Uganda president wetegereze teka abora president mwetegereze teka ba member of parliament mwena teriche muturwaniride mwena muri bukwefaako n'embuto zammwe tuli omanye kintu ekisinga okubanga kisesa mu bintu bino byannaku naye ate bisesa nga tekikutte ku ggwe olabira ddala nga ekintu kitambula bulungi naye katono munnange ye kyamukutteko ebibye byagendeddemu kyeva olaba avuddeyo nga naye n'atuuka kumanya nti abantu banyigirizibwa naye nga byonna bigenda mu maaso no yagambye nti akaseera ke kano bannange teri kulinda kulala embeera eyo gy'olaba ekugoba lekeraawo okugidduka kano ke kaseera ogyeŋŋange gye twakulira waalingayo embwa ebusukakkubo bwewaffe ewa Nnaalongo Kabanda embwa eyo baagiyitanga Mayu embwa eyo yajoonyesa nze embwa eyo yajoogaŋŋa nze nga buli we ŋŋenda mu bannange okuzannya ng'enkomyawo misinde nga ne bwe nsanga ku makubo gange nga siri waayo waabwe waayo embwa ng'engoba kubanga yali yampatana gwa kunjooga naye lunaku lumu mba ŋŋenze ewa Nnaalongo Kabanda tuzannye ne Bamulongo embwa n'enjiribya teweerabira bali busukka kkubo kitegeeza senga oluguudo lwabeeranga bize emirundi gye yanjiribya yali ekyayinza okunsuula mu mmotoka n'ensesebbula n'ensaanawo naye lunaku lumu embwa eyo ng'enjiribya mba nziruka emisinde nga bulijja nti nagimanyiiza okunjooga nga naye embwa obwo bwengobaganya ng'etya n'ensiba omulundi gumu n'enkyukira embwa ŋŋenda okulaba esitoopinze okungoba naye kati it is my turn okukugoba nagoba embwa neeyagala okugukola firi mbu kati twete niga tokyayina maanyi gagukola firi kubanga bwe wayina amaanyi agandeka nga nkutya tewagakozesa kunfunako kisa wasigala ongobaganya lwaki oyagala okumakinga peace nga mmaze kwejjamu kutya kwange nakumanya nti naawe kati ontya nakuba embwa nabonereza embwa eyalinga engoba buli budde yatandikanga kunziruka buli wendaba embwa yali yevumbulidde omuze ogw'okunfuula ekyokuzannyisa kyayo nti bw'omulaba mufubutule yatandikanga kudduka buli wendaba kikyegamba gwali eyadduka embeera eyo ekugoba lwakuba ekutya wejjeemu okutya weŋŋanga embeera yimirira lekeraawo okudduka bw'onadduka ogenda kukomawa eyo embeera ekugoba egenda kukusuula mu bisegguusi egenda kukutomeza emmotoka egenda kukwavuwaza kuba egenda kukutwala mu basawo bakuliira ebibyo kyekiseera ogyeŋŋange kyekiseera ogifeesinge kyekiseera naawe it is your turn okutandika okugoba embeera ebadde ng'ekugoba nkugambye eyo embeera ekugoba lwakuba ekutya tekugoba lwakuba oli munafu tekugoba lwakuba tolina kyoyinza gikola ekugoba lwakuba ogitya kyekiseera okyuke otunuulire embeera naawe otandike okugoba embeera ate togisaasira kubanga nayo bw'ebadde ekugoba tefunye magezi gakusaasira nabagamba bw'obanga okyayina obusobozi ng'olwana n'omunafu muleke kulwalira bw'obanga okyayina obusobozi nga gwali waggulu asobola okupakira agakonde ng'olwana n'omunafu muleke
kulwalira omuzannyo tegubeera ffiri nga nze nnumba. Yensonga lwaki n'omupiira lefali tasobola gumala ng'oli mu bokisi ya mulaba ogenda kuteeba. Omupiira either guggwa guyise naye teguyinza kuggwa ng'otunudde mu katimba ogenda kuteeba. Kitegeeza ki? Embeera ekugoba eyagala omekinga piisi naye oluvannyuma lw'okugitunuulira yalina obudde obumekinga piisi naawe ng'ekyalina amaanyi. Essaawa eno ensonga lwaki eyagala okumekinga piisi naawe? Kubanga eri mu kuluuzinga. Kakati yenoonya obulamu. Muganda wange naawe ali eyo. Siba weŋŋanga embeera. Kyuka weŋŋanga embeera. Face your fear. Ensonga lwaki yofiya ekutulugunya? Lwaki ekwavuwaza? Kubanga odduka nziruke. Oganye okujeŋŋanga. Kyuka weŋŋanga embeera. Embeera ekugoba lwakuba ekutya. Wejjeemu okutya. Tewali mbeera eyinza kulemerera kuwangula senga oba okkiriza okujeŋŋanga. Ye Excellency yabanyumizaako ku mbogo Buffalo ekigiwanguza entalo. Kweŋŋanga muyaga si kugudduka. Kubanga omuyaga bw'ogudduka gusigala gukugoba ate gukasuka gye gudda. Naye bw'ogweŋŋanga muganda wange ogubotola. Muganda wange oguyitamu ate gwalina okusaanyaawo embeera. Tokkirizanga embeera okusaanyaawo. Tewali kintu ky'amaanyi kisobola kukuwangula senga obeera mumalirivu okukyeŋŋanga. Olaba empologoma eyo bagiwaana nti ye kabaka w'ensolo. Era bw'eraba abantu n'egoba naye abantu ekibaliisa empologoma kugidduka. Omuntu alyevaamu ne yeŋŋanga empologoma ng'emugoba eryebuuza ono muntu kika ki? Nga bulijjo bengoba banziruka lwaki yankyukidde? Eridduka erikwenenya. Nkugambye embwa gye bayita mayu yantulugunya nkukula kwange. Naye namala kuguma nga lwaki entulugunya? Lwaki engoba nga bwensanga ewaabwe waayo n'engoba, bwensanga mu kkubo n'engoba? Kanyimirire leero. Bwe nayimirira bwe na breakinga fiya mu nze eri embwa eyo yo lwe yafuna fiya eri nze eyali engoba nga yatandikanga kunzirukanga. Muganda wange gwalina okusoomoozebwa eyo gy'okolera. Weŋŋanga embeera. Sigambye nti vuma bakama abo. Si kye ŋŋambye. Weŋŋanga embeera. Gwalina ebizibu mu bufumbo tobudduka. Weŋŋanga embeera. Gwe asoma weŋŋanga embeera. Buli omu alina kyanoonya naye nga waliwo ekikikugobako. Weŋŋanga embeera. Bwe woneŋŋanga embeera, embeera ejja kumanya obulabe bwo. Ate embeera yabumanya dda y'ensonga lwaki yo yasooka okweŋŋanga. Buuza bampuuga abo n'akabinja ke n'abajjega be baateeka wano. Bangoba ne bangoba ekyenjawulo ku bo. Baali tebamanyi nti mmanyi kye bakola. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakwera, tujja kubanga tugakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde. Sigala naffe tova.